waliwo omwami yatomedde abantu basatu omulundi gumu mu mbeera bwetyo kubanga yabawadde amataala bo nga tebamanyi kyegategeeza kuba kwabaddeko n'abaana babiri tubasaba abavuzi b'ebidduka ffenna bw'oba onoowa omuntu ekkubo nti ayingire endabirwamu giteeke wansi bw'omala ogiteeka wansi oggyeyo n'omukono n'omutwe abagambe banaye musale mbawadde tegedde muganda wange aggyeyo n'omukono n'omutwe anti kati bw'onoggyayo omukono era tajja kutegeera naye bw'oggyayo omutwe n'oteeka mu ddirisa n'obagamba banaye mujje musale ekkubo oba oliawo kiyinza otuyambako abantu baffe ne batafa mu ngeri yakyoyonoonero bwetyo kuba abantu tebamanyi malala kyegategeeza tebagasoma okujjako nga wagenda ku ssomero n'omanya nti bwagira bwati bwanyiga bwati aba ategeeza nti esale bwagira bwati aŋŋamba nyimirire. Kakati wulira omwana agenze n'ateekako wano Putin ne Trump ne Zelensky kati omwoyo gulinnye gulinnye kandi lindako ntumire ku bantu bange basatu bana Ajihudu Kibiriga yowali Sumbwe Bulenga Usmani Bakiddawo ali Katende eyo ndabugeo n'omuza abasitalife abo kiriniki n'abali ekawalo nabona nga bagenda kulemberwa Sonko Haruna Badiru musajja waffe banange temwerabira zone 1 nesiri n'abasiramu banti n'amasigide salamu bona bakulembeddwa Abdul Majid Mwambala Masuti. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndoza mukitegedde nzoli kasitandaga ku mukulembeze yenna ne wondaga Museveni munango omwoyo gulinnya kati mwana ataddeko wano Putin ne Zelensky ne Trump ate nembeera nga ate kati yaranzikiriza munange tugende awo wennyini mpola mu mbeera yonna abasinga baagala akanyomera ako ke kaseera ako kubeera nga ate no munange tukabatuusaako anti kawulire weeyongera okumanya mu program entanda ku makya akutuusibwako Queen's Park Schools esisa Ngongolo ku luguudo lw'Entebbe essomero ery'ekyasa erisomesa abaana okuva ku nasale paka P4 ab'ekisulo n'abaveeka ng'okuwandiika abaana kugenda mu maaso bakubire ku 075 177 235. FM ali kukula ly'omuntu wa bulijjo ntandikidde mu ggwanga mawanga ga Middle East ntandikidde mu Middle East wakati Middle East nga bugenze okukya Salongo bugenze okukya okusaasaana Salongo jingo ogamba otya munange katandika butandise igwe katandika butandise kati muganda wange ampuliza abasajja munda munange mu ggwanga erya Palestine bategeeza bagamba nti nedda bano bategeeza bagamba nti ceasefire basoose kugigaana bano abasajja bakkiriza ceasefire oluvannyuma bategeeza bagamba nti tubikkiriza naye bino wammanga nammwe mubikkiriza era ensonga ziraga nti Isirayiri nayo yabikkiriza wabula sinabakola kiwandiiko kya musajja mu Isirayiri ndoza zinatuukira ssaawa 4 lukungu Nuhu yajja kuba akifunyeeko wabula nze ekya Isirayiri sinabakulaba nti munange nkifunako naye ekya Palestine kindi mu 5 ekya Palestine kye bataddewo bo kindi mu 5 era nga kigambibwa nti Isirayiri nayo bagikiwaddeko wabula Irani ye bamaze kutula n'abasajja ba Irani kiriza nkutegeeze nti omusajja deputy minister w'ensonga z'ebweru ow'eggwanga erya Irani yabaddeko munda mu ggwanga erya Lebanon mu basajja ba Hezbollah abanene abaana okuva mu ggwanga lya Palestine aba Hamas babaddeyo bino byonna ebigenda maaso mu Palestine Irani ebimanyi era ebimanyiiko era egamba nti bamanye ekigenda okuddako wakati nga balina ku bunkenke oba Trump ne Putin wabula bo bagamba tetukyabitidde wakati nga Irani balinzira ekiva mu nsikano y'omusajja Donald Trump ne Zelensky ne European Union abakulembeze wandeko ne president w'eggwanga erya Bufalansa naye nga Macron naye nga ali munda mu ggwanga erya Amerika nga basisinkanye ngenda kutuuka yampuliriza kati bano abasajja bagenda kola kye bayita ceasefire si ya nnaku bunaku si ya nnaku 2 si ya bbanga ttono nnyo wakati nga munange Isirayiri yeegamba nti baagala Greater Isirayiri bagiteeke mu Middle East nga yeeriyo balina ekirooto kinampuliriza kati wakati ceasefire eno sijja kugamba nti yakimpatiira wabula ceasefire erimu eryanyi
abaana bataddewo omubiri abaana ba Hamas abayizibula n'abaana abahuthi. Omuhuthi atuuka akadda akugamba nti nze okutuusa nga tufudde, okutuusa nga enkomerero etuuse, ampuliza ali ku Pali FM lwe tujja okuteeka ebikola wansi, tetugenda kuwummuza mundu paka nga Isirayiri muvudde munda mu ggwanga erya Palestine, paka nga mwesonyiye abaana. Wakati nga ceasefire agenda enaatera okutandika, Isirayiri yeekubye, erina beekubye grenade munda mu ggwanga erya Palestine. Wabula akawairo wansi bamalizanga bakagamba nti mwewala obunnanfuusi buno bwe boogerako. Iran evuddeyo etegeeza egamba nti mutubala, nzija ku ceasefire. Iran evuddeyo egamba nti omukulu Arif ategeeza agamba nti waliwo n'ensonda wakati ng'ensonda ziraga nti mwagala kutulumba, mwamaze dde okukwata nukiriya Abayisirayiri, wakati nga mugenda mu ceasefire ne Palestine mwagala focusinga ku ggwanga lya Iran. Ffe tukimanyi, we know that. Naffe tukikoze twagala tubanguyiza omulimu. Bano bagambira Palestine basooke bakkirize ceasefire, Iran esooke focusinge ku lutalo olwa Isirayiri, basooke bafukamize Isirayiri oba oliawo bamujje nawo. Anti wulira, Iran emugambye we mutandika olutalo Isirayiri ku mulundi guno luli mwatugwako nga tuli mu holiday, mwatukuba tuli mu holiday. This time round we mujja ne mutulumba, enkomekero y'olutalo bijja kuba bibi. Vice President w'eggwanga erya Iran ategeeza ensi yonna abagamba tetuli bantu ba ntalo, ensi yonna yonna ekyo ekimanyi. Wabula kasita muleeta olutalo ffe tujja kululwana ate tujja kuluwangula, tubakakasa. Tetuli mu state ya ceasefire, tetwagala ceasefire nga ba Palestine, tetwagala ceasefire. Wabula kubanga muli bannanfuusi, wembanga mwagala entalo ffe tuli ready okuzirwana naye tetujja kuziwakula. That is Iran. Wabula ffe ekyaffe twagala kuresolvinga nsonga tuzimalirize nga tukkaanya bukkaanya, nga si bya ceasefire. Twagala tule ku ttebo tukkaanye bukkaanya, naye tutiddemu ekintu kimu. We tuba tukkaanyiza n'abasajja Abayisirayiri tebeefuule, yembeera. Abasajja munanga mpuliza kye batidde. Vice President munange wa ggwanga lya Iran watu wategeezezza genda mu ndagaano. Abahamas bataddewo ki mu ceasefire? Omuhamas balese proposal yaabwe, bategeeza bagamba nti Isirayiri yagamba tukole ceasefire, Hamas neesooka neegaana negamba muli bannanfuusi. Kati Hamas nekkiriza ebbaluwa neekwata peeni neewandiika negamba tukkiriza, kasita mukola bino. Tetulina buzibu kasita mukola bino wammanga. Owabula mu ceasefire bagamba Isirayiri ate abasibe 1,000 n'okusoba. Uliriza ekyokubiri, bamugambye nti amagye ga Israeli forces galina okusemberayo, galina okusemberayo muganda wange ampuliza nabo meters 1,000 nga tegali munda mu Gaza. Okuva mu north meters 1,000, mu east eyo yeba Gaza meters 1,000. Babagambye musigale mu Shujaya ne mu Beit Lahia gye mba musigala. Wabule wasigadde wonna muveewo mugende. Wabula bagamba nti tugenda kubawa, Palestine yeyogera bino, tugenda kubawa abasibe abawambi 10, prisoners 10 abalamu. We tubawa 10 abafe mutaki 40. Nagamba Muhammad eyo yenkola ye. Nanti oli yewaane emabega nti Omuyisirayiri omu avamu Abahamas 10. Hamas kyekola negamba okay mubaagala nnyo we mutu we mugambye kanaffe katufusa abaffe ebbeeyi tulenyisa abamwe ebbeeyi nga muta abaffe nga tutowa mmwe muto omuwendo mungi ogwaffe. Kati babagambye tuta abamwe 10 abalamu mutaki 40. Mukiriza
ate abo 140 mulina be mwakwatanga mwabasiba mayisa betwagala musooka okuta be mwasiba amayisa bano ba myaka 2 musooke muleke twagala be mwasiba amayisa 140 aba Palestine be muba muta okwongereza ku ekyo abasiba abalala 6 aba Palestine nga basiwa emyaka 15 n'okudda waggulu nabo mubateeremu era ensonga ziraga nti Isirayiri yakkiriza. Hamas etegeze gamba nti buli abasirikale 10 Abayisirayiri 10 kasita munakikola ekyo tugenda kubata. Era Hamas ekomekereza egamba muyina okuta abaana n'abakyala bonna tewali muwendo gwe tusaze nti muti 10 oba 2 muta abaana bonna n'abakyala bonna be mwawamba bali mu Isirayiri ne bemutadde mu nkambi zammwe mu Palestine bonna mubate kasita mukola ekyo bano no babagamba bagenda kuta 10 tugenda kuta 10 abalamu. Remember tulina abafu muyina abafu abaffe tulina abafu abammwe wabula tukyali kubalamu bemba musooka okuta. NB amugambye this is Hamas. Hamas emutegeze mugamba nti NB eri abakivunula obulala wano mu Uganda. NB amugambye nti tetwagala bunnanfuusi. Womanya nti ogenda kuba mu Iran ekimugambye twagala okukanya nammwe naye muli bannanfuusi. Ne Hamas emugambye nti NB tetwagala bunnanfuusi. Womanya nti bino byogenda okukola byonna obikkiriza ng'ogenda kumala weefuire mu kiti nga mbazi tetugenda kuddamu kutuula naawe tugenda kulwana paka kufa. Eno ze nnongoosereza kwe kukaya kwe tugenda okutuula okusemberayo ddala. Kaana Jordan tuli fena bamugamba nti kwe kusemberayo ddala wabula weesibe 2 womanya togenda kuba mulambulo kufu bulungi ogenda kuddamu otte abaana abali mu Palestine abali mu Gaza wobanga tugambye nti va mu Gaza ng'ovuddemu oddemu webbire ogende oyingire mu Gaza tetwagala tojja please don't come n'abaffe tobata leka tulwane wowulira nti onaabyagala jangu. Abahuthi bagambye eki omuhuthi agambye eki ali ku Pal FM kiriza munange nkutegeeze nti abasajja abahuthi babadde bategeeza bagamba nti alhamdulillah masha Allah mukama yeebale tetwagaliza embazi kibuyaga asudde. Omuhuthi amuwadde naye akawayira mugamba nti yanguwa ove mu Palestine yanguwa ove mu Gaza oyina ebyokuwoza eno ewaffe oba yakola ki? Yanguwa mmalirize entalo naffe tugenda kulekerawo entalo tetugenda kuddamu kukulumba wabula oyina emisango gy'okuwoza oyina emisango egy'okuddamu eno mu Yemen oyina ebyambyo ne byewakola oyina ebibi byewakola munda mu ggwanga erya Yemen nga tewali kye tukukoze n'olumba beesi zaffe n'ozikuba kati yangu ove mu Palestine jangu eno atonnyonnyole nakugamba bano abaana babagamba tujja kubakuba. Iran yabagamba mwenna ababadde bayambako bitandise oba bize ku mulembe gwa Trump oba Trump ali mu mizannyo kubanga Israeli wogenda mu byafaayo byayo miwandiika egamba wano twagalawo wonna. Last week yavaayo n'egamba nti buli Mwarabu yenna ali mu Middle East ali ku ttaka lyaffe alina paati gyatuddeko nga yaffe tujagala eno paati bagifunye nedda. Bano abasajja bakkaanya bagamba nti twagala kukola Isirayiri nga yekulembera Middle East yonna nga ne Saudi mweri bakituukiriza nedda. Abange eno ceasefire gyeri ng'emabega wali omusajja Omumerika Donald Trump yavaayo n'ategeeza n'agamba yamaze okulaba nti munanga akola bomu n'agikwata n'agisindika munda mu ggwanga erya Isirayiri n'abagamba mugituuze ku bannansi b'eggwanga erya Palestine mu kibuga eky'e Gaza wonna waveewo bonna munnange baveewo. Wiiki ewedde walengera omusajja ng'akwata ensimbi ennyingi azikwata aziwa omusajja ow'e South
Salva Kiir amugamba ndetake aba Hamas abe Palestine abawangalira mu Gaza abajjaawo abange babisazizaamu alowooza abaana tebalengera oba tumuweereze kana akatambi akajjukire oba tumuweereze kana akatambi ampuliriza akajjukire yeerabidde nti alina missoni ya myaka 50 agamba nti emyaka 5 babula emyaka kati babula emyaka 18 missoni zaabwe zituukirire kyova olabanga kati bapapirira nnyo wabula omuhamasi yamugambye ekigambo eki kyoba okola kiri kimu byonna obinsabye tusoose kugaana ne tumala ne tukkiriza bino ebimu bye tukuwadde mu lupapula obikkiriza weewala obunnanfuusi Nasif Kiyimba bamugamba nti weewala obunnanfuusi ali ku Pale FM njolekedde gwange ddala njolekedde gwange ddala mu mbeera yonna muganda wange ampuliriza kkiriza tugendeko mpola munange munda mu ggwanga erya Amerika kkiriza mpuliriza tugendeko munda mu ggwanga erya Amerika nga n'omukulembeze wa Bufaransa Emmanuel Macron yatuuse olunaku lwajjo kusaawa zabadde 2 munange nga ayingidde eggwanga erya Amerika 2 ezeeno nga munange atuuse munda mu ggwanga erya Amerika bano tebatera kusulayo jjukira twawula obudde wegamba 2 eri bwera budde bwa misana mukko in fact bubeera bwa misana bano bamiitinze ne Zelensky Trump and Zelensky bamiitinze era ne beeshekinga mu ngalo nga bwe beeshekinze ne Vladimir Putin engalo era zaalwiriddemu ddala babadde mu White House wabula waliwo wabadde agenda ng'atuuka ava ku kisaawe waliwo omwana awanise ekipapula amugamba nti entalo zosooka oziteekeko wabbali abantu bafa mu Palestine amugamba sooka oteeke wabbali entalo zo Trump akwate Netanyahu amuyite batuule amugamba ave mu Palestine alekerawo okutta abaana kubanga ekipande kyennengeddeko ekiwandiiko kyabeekalakaasi munda munange mu ggwanga erya Amerika kiwandiikidde omukulu Zelensky ng'ayingirawo yeso g'eggwanga erya Amerika bamugamba eyo gy'oli busamambiro bamugamba nti Isirayiri ne Amerika bakasuula bomu emitwalo 10 Allah kipapula omwana akiwanise Zelensky n'akisoma n'abakungu ne bakisoma bomu emitwalo 10 zaakagwa ku ggwanga erya Palestine wabula tebafa era amaze n'okukola ekibalo kyagamba nti equivalent to 8 atomic bombs zivaamu 8 kitegeeza bano abantu balinga balina obulamu bwa kapa bamugamba ebyo byolimu okaaba bukaabi ofuna n'akadde akafuluma eggwanga lyo n'ovaamu kubanga ono omusajja Zelensky ebiseera ebisinga tabimala nnyo mu ggwanga lye yeekengera okufa Putin akunoonya ne woba oli wansi mu ntaana akugjayo that is Putin aleeta kabomu ne kakugjayo wansi kati afuluma eggwanga n'agendako mu mawanga amalala bano bamiitinze wabula emiitinga yaabwe ali ku Pale FM amugambye Trump agambye Zelensky nti wandibadde mugezi ne mumala ebyentalo wakati wo n'eggwanga erya Russia n'eggwanga eriryo erya Ukraine mumala ebyentalo Crimea mubimalirize mutule mu Crimea ne Putin mukanye wabula ekibadde kyogerebwa nti Trump Putin Zelensky bagenda ku meeting ekyo bagamba nti ekyo nedda tekigenda kubeerawo tekigenda kusoboka mpuliriza
Trump amaze okwogeramu ne Zelensky akutte essimu n'akubira Putin n'amugamba ebivudde mu lutuula. Akutte essimu akubidde Putin amugambye ampuliriza ebivudde mu lutuula. Amerika kyegambye kubona asoose ku miitinga bebagenda okusooka era bakya miitinga omukulu Zelensky kati aba EU nabo bagamba nti bagenda kukikkaanyaako ddala, bagenda kikkaakirizaako ddala entalo bannange zigwe ali ku Pal FM. Abange ekibuuzo bano abasajja bye batudde ne Putin batudde biki? Putin akyekenneenya emiitinga yaabwe wakati nga munange ensonda ziraga bano bamiitinze bagenze mu kunywa bunywi bukyayi. Olunaku lwajja nnakugambye nti emiitinga y'abano abayaayi bano abanene ababiri omukulu Putin n'omukulu Trump babaddemu kwagenda kwabaddeko okutula mu bizinensi zaabwe bo nga bo abakulu abanene. Kkiriza nkutegeeze nti Trump musajja wattu bino tabyagalangako, yajja tayagala ntalo. Ekigambo kye yakugambanga nti njagala entalo zino ziggwe yali akitegeeza. Wabula kkiriza nkugambe nti mu Amerika mulimu state. Nakugamba buli nsi yonna erina state. Kebe Uganda, kebe Kenya, kebe Tanzania, kebe South Africa, kebe eggwanga lya Germany balina kye bayita state. Olengera mukulembeze olowooza yekka yakulembera eggwanga. Ndowooza ontegedde bulungi. Ogenda otuukewo omukulembeze Gen. Kaguta Museveni omugamba ssebo Gen. Museveni baatukola kino n'agamba ate baani lwaki why? Kati buli ggwanga lirina state. State ya Amerika bali tebaagala Trump ayitemu, bali tebaagala Trump ayitemu kubanga ebiruubirirwa byabwe byali byawukana nnyo n'ebya Trump. Bano aba state mu Amerika baali baagala entalo zigende mu maaso. Trump wakati mu kulonya akalulu yagambanga ngenda kumala bya ntalo, ngenda kumala entalo, ngenda genda mu nteesaganya n'abantu tumalirize eby'entalo. Bino Trump byamukozesa ekituufu kiri nti tabyagala nnyo. Wabula ng'omukulembeze waliwo order ezijja ampuliriza ne zijja nga kituufu zijjidde ddala. Oba olowooza gwakaaba wekka ne mu Amerika munnange bakaaba. Olengera mukulembeze kujja munnange kusoma kigambo. Omusajja Barack Obama yali president wa ggwanga ampuliriza lya Amerika. Ono avaayo lumu ategeeza agamba nti neewuunya nnyo okulengera okutuuka ova ku bukulembeze bw'eggwanga nga waliwo ebifo mu White House bye simanyi. Ekyokubiri okutuuka okuva ku bukulembeze bw'eggwanga eri Amerika nga waliwo ebisalirwawo nga sibitaddeeko mukono. Oluusi bampita buyisi nti sewo mukulembeze taata nti wangi jangu mu situation room nti ate kiki ne family yo gireete yisa olutalo luno lugende mu maaso. Gamba balumbe Osama bin Laden bamuyeekere. Lagira bakuba omusajja bayita Abu Muammar al-Gaddafi. Kyekiri mu Amerika ali ku Pal FM. Ampuliza kyekiri munda mu ggwanga eri Amerika. Kibirango Yusuf oli ku YouTube ogamba otya? Kakati nembeera weekyo weetambula mu mawanga munnanga agasinga. Kakati ali ku Pal FM teweeyibaala wakati nga Trump gw'olengera yavaayo n'asalawo kino. Ekituufu ekiri ku mutima gwa Trump yayagala zino entalo ziggwe, wabula state teyagala ziggwe. Baamulwanyisa nga bagala bano ba Kamala Harris bajje mu buyinza kubanga ba Kamala bo ba state. Ate Trump ali against bo. Walengerako ng'anoonya n'akalulu ng'abagamba ng'abavuma obunnanfuusi, abavuma obusirusiru. Nanti Trump teyeri antama omutegera bulungi nyampuliriza. Era amasasi agaavugavugako ensonda ziraga nti bano baali bamanyi ku lukwe luno, muganda wange ali ku Pal FM. Kaakati nno ampuliriza Katonda n'aleeta bibye. Omusajja Trump
n'aliisa abantu ekigambo ne bamulonda nga tewali kyakukola. Kati waliwo era ne siteeti byeyisa nga byo ebisazeewo yo nga yo negamba oba oyagala oba toyagala olina okukola kino. Zino entalo z'olengera abasajja ze balumba ne batta abantu oluusi taba mukulembeze ye nga ye si yaba yeesaliddewo. Abasajja basalawo state esalawo nagambye state buli wamu weeri. Kati abasinga no bagiyita mafia, abasinga bayita ba mafia. Eyo ye gavumenti. Mawanga agasinga eyo yebeera gavumenti ali ku Pali FM. Njagala gendako munange wa musajja tuyingireko mu ndi w'omusajja Vladimir Putin wakati nga avudde mu Amerika, wakati nga Putin avudde mu Amerika. Ebimu ku byo ebyavudde mu meeting munda ddala kwabadde kunywa kacaayi, kwabadde kuwayaamu, kwabadde kufuna kadde koogera ku ssimu nga tebazirumika. Era kigambibwa nti yensonga lwaki omusajja Trump yakyesaliddewo nti njagala omukulembeze ono tutuule wamu mu mmotoka ey'obwa pulezidenti tubeeko ensonga ze twogera ampuliriza nga tewali n'omu aziwulira, tewali n'omu atulengera, nga tewali abuuza kibuuzo n'omu, nga tuliko ffembi babiri. Era baayogedde okumala akadde ne batuula bonga tewali munamawulire n'omu aliwo, ne babaako ensonga munange ze batuukako ze bakaanyaako eza bizinensi ezaabwe. Ekyokubiri, Trump tuyinza omulengera ng'akoze ekyafaayo. Oyinza okulengera nga Trump oyo gw'onyooma nga mpuliza ate atamwagala siri mu kusikiriza omwagala, kubanga ojja mwagala leero ate enkya bakuba eggwanga lyo. Abamanyi Amerika kyobola nga bagiyita omunnanfuusi, abagimanyi ba Irani, Abahuthi, Abaizibullah, Abahamas. Wengamba Amerika mba ntegeeza ne Isirairi n'Abarasha bagimanyi, abagimanyi nkukulage nti lwaki bagimanyi, abasajja nti bagimanyi. Mu Iraq baatadde omukono ku kiwandiiko ne bagamba nti Amerika evudde ejja amagye ddala completely amagye munda mu ggwanga erya Iraq. Amerika egamba Iraq nti awo newojjawo agago, kati obutebenkevu buzze mu Iraq. Iraq yagambye wallahi tetusobola. Yamugambye Amerika akyalina namugamba tetugenda kugajjawo kubanga tukumanyi oli munnanfuusi ogenda kutuyita emmanju booti. Kati nali ku Pal FM munnanga ali ku kkula ly'omuntu wa bulijjo embeera bweto weetambula naye nga Vladimir Putin wamulengedde. Tuwalengedde Putin wakati nga atudde n'abanene, wakati ampuliriza ng'atudde n'abakulu balina ensonga ze boogerako. Tetumanyi bigambo Trump bye yamugambye, osanga yamutegeeza namugamba nti abasajja bagenda kukuba. Nkugambye nti omukulembeze wa Amerika si yalina obuyinza obwenkomeredde. Oba tuli ffenna kati amutegeeza amugamba nti ensonda ziraga nti yamugambye nti ekituufu Amerika egenda kukukuba, Amerika eyagala kukulumba ekukube, weesibe ebbiri. Twakikonfamingiddewa abasajja okubuuza omunene nti ssebo kati tuteeke kubikola wansi. Ne Zelensky kagenze mu Amerika bagenze mugamba ebimwakaanyizaako abagambye omusajja Vladimir Putin abategeeza bagambye n'ebibadde mu sitoowa bye mbadde muterese mu bijjeeyo mu bitokose. Olowooza entalo zaawedde. Ampuliriza ffe tulowooza munnange entalo zaawedde. Nyina bye ndi mu kufolowinga ndowooza nja bikuwanca. Emperekera Trump gye yalagidde amagye gawerekere Vladimir Putin. Listen. Wakati nga Putin ayingira Amerika bamuwerekedde bulungi first security gye bamuwadde. Wakati nga Putin addayo munda mu ggwanga erya Russia bamuwerekedde ne B2 bombers
ne zimuwerekera awo nno waliwo ekinyusi waliwo ensonga awo ennene neekusifu era omusajja kigambibwa nti amugamba ekigambo nti ekituufu kiri nti abasajja aba Europe tebakwagala bagenda kukukuba bagenda kukulumba bali mu kukola byakulwanyisa security gye walengedde yabadde tegwana si yabadde enteeketeeke eya Putin olw'amaanyi ga Trump olwa president amaanyi ge yakozesezza n'alagira abasajja be omusajja mumuwe security tafiira wano waliwo ekyabadde emabega nkya tomorrow enkya ku makya saawa ze zimu akadde ke kamu nze Muhammad nze Yusuf nze Kinobe abadde akuweereza puroguramu eno njagala nkukwase bannange aba ettuli omukeeze ate munnanga mpuriza babeeko ensonga ze bakwongerayo abagira Uganda mwena abannayuganda abawagira Uganda ndowooza mwabirabye twagenze kozi ku koota tukyaswana byogera Uganda kulenzo ye wawulidde ndowooza abanafu mu mitima baagudde eri nakati mpulira nkyalimu ekiwuggwe omupiira weegutyo abasuza ati ndi wano sirina buzibu babadde baagala otujjako twabajjako bakaabe bambi naye bazze engeri bagamba balimu oluzungu lungi bagende basamba ogwa Europa bazze basuubiziddwa akasimbi naffe babikola nafulayo babitusuubiza era babagamba we mudda ne wiini buli omu agaggawadde omwana akakande mwannyinaze njagala mbeeko omuwala gwe muwanga alinamu ku ssente kakande mulungi nnyo osaagala kubiyingiramu ebyo alanookera tukoze ekikambwe troch ate naye banne n'atusuusa troch amiina mukama katonda waatu waakola ebintu babadde se bagala tujjako naye abantu ne bafuluma ekisaawe nga balaatera essuubi kumbe mukama katonda yali yakiwandiika mungu bw'atyo nti mumbejja alina ofuna essanyu lya mirundi 2 mu wiiki eryakine tunatuukira ku weekendi nga eweewaawo ng'ojjekera Uganda aseno twakuba omuntu baali batuseemu naffe omulala Uganda era kumpi lwakubye kuba ffe twavudde mugundi mu kibinja nga ffe tukulembedde alhamdulillah amen awo ne wensibula abantu kale nze mbatadde kambakwase tuli omukeeze munnanga ate bakongereyo mu mbeera yonna yonna assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu akumata kumira mpeera